okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Basebe ne bannyabo mbalamusizaako nnyo mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Mukama atuwadde omukisa n'olwaleero okubeerawo nga tukyasomoka ogw'obulamu. Twebaza Mukama atuwadde omukisa ne tukeesa obudde. Erinnya lye ekkulu lyebazibwe nnyo. Basebe ne bannyabo nze abatuusaako obubaka buno amannya agange nze Nakibinge Daudi Luswata. Era twebaza Mukama kubanga nange ndi muweereza mu kanisa ya Seventh Day Adventist Church. Era nga mpereza mu kitongole nyamba ku mukadde ndi as assistant w'omukadde ku kanisa eyitibwa Naruvule Town Church. Twebaza Mukama kubanga atuwadde omukisa naffe okuweereza nze kulembera music abadinkoni n'ebitongole birala mu kanisa. Twebaza Mukama kubanga atuwadde omukisa ogwo okuweereza mu maaso ge. Basebo ne bannyabo tuzze tuyiga akasimu kakaffe kano era okumala ebbanga eriweererako ddala. Mukama tumwebaza olwa programu eyitibwa Ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV kubanga etuusaako obubaka n'ensulo ey'enkya nti abantu abasinga tugayaala okuyiga ku makya. Naye oba olina 3 ABN TV mu maka ewwo kikuyambako n'okeera 11 n'ekitundu n'otega n'olaba obubaka bw'ensulo ey'enkya. Tomanya oyinza okuba olina ebibuuzo by'obadde weebuuza mu mutima gwo naye okuyita mu puroguramu eno n'ofuna ekyokuddamu n'ofuna okuddibwamu. Oyinza okuba nga ebyaddala omwoyo gwo gulwana guyige naye ng'omubiri teguguganya. Bwe lwotega puroguramu eno Mukama akuwa omukisa ogwo n'oyiga. So weekumire ku 3 ABN TV. Ate kisinga okubeera ekisanyu nti essaawa 24 obubaka bubeerako. Tuyina programu egenda mu maaso e Masaka, Hope for Masaka. Beerako ssaawa kuva 12 kitundu mpaka ssaawa nga 2. Beerako muganda wange mwanyinaze. Era nkukubiriza beerako olaba obubaka obwo. Omulabirizi waffe gyali eyo Bishop Kajoba Samuel. Beerako olaba obubaka obwo mu Mukama waffe bujja kuyamba ate era bulokole na bangi nawe kennyini oyinza okubwetaaga mu Mukama waffe. Basebo ne bannyabo tuzze tuyiga olunaku olw'eggulo twayize nga May 28 nti olujja lw'abamawanga era ntulaba olunyiriri olwabadde mu kubikula 11 ne tulaba basebo ne bannyabo nti ffenna kitugwanira okulabisibwa Kristo walisalira omusango. Era ensonga endala nze gye nayizeemu nti Kristo aluŋŋamya abo abayita mu biseera ebizibu abasalawo okugoberera era n'okugumiikiriza n'okukkiriza mu Kristo awamu n'okukkiriza okuyigganyizibwa. Ensonga endala nti akagombe ak'omusanvu ekisanyusa nti kaliwo lwa nsonga egi emu abantu ba Katonda abawangula mu kuyigganyizibwa. Kwewangudde okuyigganyizibwa okuyitawo oli mu kwemulugunya kubeera osigadde oli munywevu. Waliwo akayimba k'abaganda bange kensinga okwagala ennyo baganda bafe abo Abakatoliki akagamba nti ntambula ne Yesu mu kkubo ly'abalungi effunda mwoyo w'amaanyi asula mu nzannyamba. Kayimba ako basebo ne bannyabo nsaba gwe ng'omukristaayo naawe kakunyweze otambule ne Yesu mu kkubo ly'abalungi. Mu kkubo ly'abalungi nno mwattu tebeerayo kulya keeki, tebeerayo kunuuna switi, tebeerayo kunywa mata, bwe liba ddagala kuba kunywa mululuuza na kuyita mu kubonaabona na kuyigganyizibwa okw'enjawulo. Naye ekisinga otugumya nti yadde tuyita mu kusoomoozebwa okwo kwennyini mu kkubo effunda nga tuli ne Kristo tugenda kwebwa ekirabo eky'obulamu butaggwaawo. Tugamba tutya bannaaye? Tugamba nti amiina. Olwaleero May nga 29 tugenda kuyiga ekyokuyiga ekiriko omutwe okugamba nti abajulirwa 2 ekitundu ekisooka. Katwebaze nga tugenda okutandika. Ekisaa kyo n'okwagalako birungi nnyo gye tuli Mukama. Ogulumizibwe nnyo otenderezebwe. Weewe ekitiibwa kubanga osaanidde. Weebale nnyo weebalire ddala ayi Mukama
kubanga otuwadde amaanyi omukisa awamu n'okumanya n'okutegeera otuyigiriza akasimuka kano okuviira ddala pulogulaamu eno bwe yagunjibwawo ku 3ABN TV Mukama n'olwaleero nga tukyagenda maaso n'omulimu gwo tukusanga tukagayira omwoyo ow'amagezi atulungamyenga mu byonna era tukuweereze mu mwoyo n'embazima n'ebyogerwa Mukama bitegeerwe eri abantu bonna ne ku nkomerero bafune obulamu obutaggwaawo kwe kusaba kwange n'okwegayira mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Abajulirwa ababiri ekitundu ekisooka olunyiriri lw'okujjukira luva mu kubikkulirwa essula 11 olunyiriri olwokusatu lugamba bwe luti nange ndibawo abajulirwa bange babiri era baliragulira ennaku 1,260 era nga bambadde ebibukutu. Kanduddemu agambye nti nange ndibawa abajulirwa bange babiri era baliragulira ennaku 1,260 nga bambadde ebibukutu. Omuyonyezi yawandiise bw'ati, yawandiise nti nga tukozesa enkola ya Bayibuli ku bunnabbi obw'ebiseera olumu olw'obunnabbi nga mwaka nga tusoma mu kubala essula 14 olunyiriri olwa34 ne Ezekyeri essula 4 olunyiriri olw'omukaaga ennaku 1,260 kitaputibwa nga gy'emyaka 1,260 gyennyini. Ekitabo kyakubikkulirwa kisaayo nnyo omwoyo ku kiseera kino kubanga baneebase ne banya ku kiseera kya nkomerero. Emyaka 1,260 egy'obunnabbi kyali kiseera ekyaliwo wakati wa AD 538 ne AD 1798 ekimanyiddwa nga emyaka egy'ekizikiza. Ye byaliwo mu kiseera eky'ekizikiza kino obimanyi kubanga ebimu ku byaliwo mu kiseera kino eky'ekizikiza kwe kwali okuyigganyizibwa okw'abatukuvu ba Katonda. Basebo ne bannyabo njagala mbabuulire nti mu kiseera ekyo Abakristaayo baabonaabona, Abakristaayo baayigganyizibwa, battibwanga mu ngeri ezikyasinze okubeera embi ate enzibu ddala ennyo ddala. Basebo ne bannyabo njagala mbabuulire nti ekiseera kino eky'ekizikiza Abakristaayo Obukristaayo bwalwanyisibwa nnyo okubeerawo ng'obukaafiiri bujja bweyunge mu kkanisa, bujja butandika okukolagana n'ekkanisa, naye abo abaagaanira ddala okukola ebyo obukaafiiri kye bwali bwetaaga, abaagaana okugatta obukaafiiri mu kkanisa ya Katonda entukuvu baayigganyizibwanga nnyo be baali abatukuvu ba Katonda, battibwanga nnyo ate mu nzita ekyasinze okubeera embi. Kyekyali ekiseera ekyo ekyekizikiza. Kyayitibwa gino okusooka olw'okufuuwa kw'ekkanisa y'e Ruumi okukweka amazima ga Bayibuli. Mu ngeri eyo ne basaanikira ekigambo kya Katonda so nga ekigambo kyo lyettabaaza eri ebigere byange n'omusana eri ekkubo lyange. Muganda wange mwannyinaze njagala nkutegeeza ebigambo bino. Oyagala byankulaakulana, kukulaakulana kuva mu bwavu kudda mu bugagga, soma Bayibuli. Oyagala amagezi okumanya n'okutegeera, oyagala okulungamizibwa omwoyo mutukuvu ng'olungamizibwa omwoyo mutukuvu, soma Bayibuli. Oyagala kutegeera ebyobufuzi, soma Bayibuli. Oyagala okutegeera ebyobufumbo eby'amaka, soma Bayibuli. Oyagala okutegeera ekisa kya Katonda nti Katonda akyakwagala, soma Bayibuli. Oyagala okutegeera entambula y'ekkanisa, soma Bayibuli. Oyagala okutegeera amazima ne Kristo kyakwagaza, soma Bayibuli. Naye mu kiseera eky'okuyigganyizibwa ekkanisa y'e Ruumi yateekamu amaanyi mangi nnyo nnyini ddala okusobola okukweka amazima ga Bayibuli era ng'okukwata ne Bayibuli muganda wange mwannyinaze oba owedde kuba kufa tewaba kubuuzabuuza ate mu nzita ekyasinze okubeera embi ey'okutulugunya. Basewo ne bannyabo
wano tulaba ng'ekkanisa eno yalwana nnyo okusobola okulaba nga ekwekera ddala amazima ga Bayibuli. So ng'ate ekigambo kya Katonda yettabaaza era ebigere byange. Nga bwe mbagambye nti kyonna kye weetaaga okulungamizibwa kw'Omwoyo Omutukuvu n'amagezi byonna ogenda kubifuna ng'osomye ekigambo kya Katonda Bayibuli. Mu kiseera kino emize gyali givumirirwa mu byawandiikibwa gamba nga indulugesiya oba okubatiza abaana abato. Bassebo ne bannyabo njagala mbategeeze nti mu kiseera kino bingi byagunjibwawo era nga n'ekimu ku byagunjibwawo kwe kubatiza abaana abato. Ate nga Bayibuli eyogera mu kitabo kya Maako 16:16 nti mugende mubuulire amawanga gonna, akkiriza n'abatizibwa alirokoka, atakkiriza omusango guli musinga. Kakati nange njagala nkuteera ekibuuzo ku mmeeza, omwana omutakkiriza ki? Ye ategeera ki? Era bw'omala omubatiza ne wayitawo ekiseera ng'akuze atuuse nga nze n'ekirevu ameze, omubuuze nti baakubatiza? Era ajja kubuuza eddi bw'oba tomugambye nti nera twakubatiza. Bassebo ne bannyabo njagala mbabuulire nti mu kiseera eky'okuyiganyizibwa kw'ekkanisa ya Katonda kw'abatukuvu ba Katonda bingi byagunjibwawo, bingi byateekebwawo ekkanisa ey'Eruumi enkaafiiri. Naye ate mu ebyo byagunjibwawo njagala mbategeeze bassebo ne bannyabo mwe mwalina okubatiza abaana abato. Bayibuli kye yali ewakana. N'okusinza ebifaananyi. Tujjukire nti mu mateeka ga Katonda amatukuvu, amateeka 10 Katonda ge yawa Musa ku lusozi Sinaayi, mulimu etteeka erigamba nti teweekoleranga kifaananyi kyo, teweekoleranga kifaananyi kyole, newankubadde ekiri wansi mu mazzi, newankubadde ekiri waggulu, newankubadde ekiri ku lukalu, teweekoleranga kifaananyi kyole. Naye okuyita mu kuyigganyizibwa kuno okw'abatukuvu bingi byagunjibwawo nga n'ekyokubiri ku byo mulimu okusinza ebifaananyi. Bassebo ne bannyabo Katonda owaffe tetumukuba mu bupingu, Katonda owaffe tetumukuba mu ziddole, tetumubumba bubumbi. Katonda ow'okubumba obuwumbi, Katonda owaffe taba mu buti, Katonda owaffe taba mu bizimbe, Katonda owaffe taba mu nsozi, Katonda owaffe abeera mu ggulu era tumusaba busabi. Naye okuyita mu kuyigganyizibwa mu kiseera kino ekyekizikiza, Ruumi ng'eyaleeta obukaafiiri mu kkanisa era nga mu kyo kwe kwali okubatiza abaana abato. Nti ate owaayi omwana amazzi oba agatya, muyiweeko buyiiya amazzi. Okusinza ebifaananyi okwo kwafuuka baana baliwo bassebo ne bannyabo ne mu masinzizo gaffe ebyo tubimanyi nti wabeerayo okusinza ebiki ebifaananyi. So nga ate bassebo ne bannyabo amazima geego. Bayibuli egamba teweekoleranga kifaananyi kyole. Ge mazima. Onansonyiwa oba onyiiganyiiga tewali kyakkola, ge mazima ga Katonda. Ayongedde okunnyonnyola wano n'agamba nti ebyawandiikibwa ku bwabyo ebivuunuddwa mu nnimi ez'enjawulo ebyayigirizibwanga abasaseredooti bokka okubitegeera, byayigirizibwanga abasaseredooti bokka okubitegeera, byafuuka emikutu egy'ebiruubirirwa byabwe eby'omunda n'obulyake. Ndowooza ekyo kivuunuddwa bulungi bassebo ne bannyabo. Akugambye nti neera nti ebyawandiikibwa ku bwabyo ebivuunuddwa mu nnimi ez'enjawulo abayigirizibwanga abasaseredooti bokka okubitegeera, byayigirizibwanga abasaseredooti byokka okubitegeera, byafuuka emikutu egy'ebiruubirirwa byabwe eby'omunda n'obulyake, okuvuma, okuyigganya n'okutta byakozesebwanga okuwaliriza obukadde n'obukadde okwegaana Katonda waabwe ow'amazima. Kitalo nnyo, kitalo ddala.
bassebo ne bannyabo mu kiseera kino abasasedooti bayigirizibwanga bokka okubitegeera mu nnimi ez'enjawulo naye akugambye nti byafuuka emikutu egy'ebiruubirirwa byabwe eby'omunda ng'ekimu ku biruubirirwa kwe kuyingiza obukafiiri mu kkanisa. Bassebo ne bannyabo kyava ayongera okunnyonnyola wano ng'agamba nti okuvuma okuyigganya n'okutta byakozesebwanga omuntu ng'ayagala okukyayisa ky'oyagala bw'akizuula nti bw'anajja orale tojja kusobola kyavudde ateekamu amaanyi nga n'amaanyi ago g'ateekamu g'eg'okukulemesa okukolagana ne Katonda wo. Amaanyi ago g'ateekamu g'eg'okukulemesa kyavaga nti okwegaana. Tewali wano omuntu gwe bavuma n'atanyiiga, tewali muntu wano gwe bayigganya n'atanyiiga obeera mu kwekweka ssaawa 4. Tewali muntu wano gwe basuubiza kutta ate ng'okuttibwa kungi nnyo. Agambye nti okuyigganya n'okutta byakozesebwanga okuwaliriza obukadde n'obukadde okwegaana Katonda waabwe ow'amazima byonna nga bikolebwa mu linnya ery'eddiini ey'obulemba. Mu ngeri eno ne balinnyirira ekigambo kya Katonda. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Naye twebaze Mukama. Bassebo ne bannyabo ng'obukadde n'obukadde buyigganyizibwa olw'ekigambo kya Katonda. Nga obukadde n'obukadde bw'abatukuvu abasigalawo ba Katonda bali mu kuyigganyizibwa okuyitirivu ennyo. Bassebo ne bannyabo njagala mbabuulire tunywere ate era tugume kubanga Mukama Katonda waffe ali wamu naffe. Tugamba tutya? Tugamba nti amiina. Mukama afaayo. Era nga bwe twalabye olunaku lw'eggulo nti neera abantu abayita mu biseera ebizibu balungamizibwa Katonda era abateerawo obuddukiro era abakuuma ne ku nkomerero baliweebwa ekirabo nga bwe bulamu obutaggwaawo. Mukama Katonda waffe atuyamba atuwa omukisa ogwo tusobole okugumira n'okunywerera mu kukkiriza okuyigganyizibwa okuvumibwa n'okuttibwa bireme kutwokya tuve Katonda waffe twongere okunywera. Ebigambo bino tebiriiwo kutiisa oba kukanga wabula biriwo kunyweza na kusitula kukkiriza oyongere okukkiririza mu Katonda. Katonda teyalekawo bantu be mu bukristaayo buno obw'obulimba. Yabawa abajulirwa 2. Tugamba nti amiina. Wakati mu vvu lino ery'emyaka egy'ekizikiza mwavaamu omusana ogwatandikawo omugendo gw'okukkiriza okw'amaanyi okudda obujja okw'obuprotestanti obw'okuwakanya ebyo. To protest kitegeeza okuwakanya ekkanisa ey'obulimba. Abajulirwa bano ababiri beebaluwa. Ekisookera ddala kye kigambo kya Katonda. Tugamba tutya bassebo ne bannyabo? Tugamba nti amiina. Kye kigambo kya Katonda ekyolesa empisa ze era ebyawandiikibwa. Agambye nti ebyo bitegeeza ebyange. Biriwo ebitegeeza ebya Katonda. Kye kigambo kya Katonda n'ebyawandiikibwa ebitukuvu bye bitegeeza Kristo. Nga bwe tusoma mu Yokaana sura 5 olunyiriri olwa 39. Omuntu taba mulamu na mmere yokka naye olwa buli ekiva mu kamwa ka Mukama. Oba ekigambo kya Katonda. Bayibuli eno kye kigambo kya Katonda bassebo ne bannyabo. Ate ekigambo tekiva wa? Ekigambo kiva mu kamwa. Ekigambo kiva mu kamwa. Ebigambo byange biva mu kamwa kange. Kati we tugamba nti kino kye kigambo kya Katonda ate ng'era tulina okukkiriza nti kino kye kigambo kya Katonda kitegeeza biviira ddala mu kamwa ka Katonda butereevu omukama waffe. Kyava avudde agamba nti wano nti tusoma mu kyamateeka essula 8 olunyiriri olwokusatu ng'ajulira ekyamateeka 19:15. Omutume Pawulo yagamba nti mu kamwa k'abajulirwa 2 oba 3 buli kigambo kirinywera. Tugamba tutya bassebo ne bannyabo? Tugamba nti amiina.
okuyita mu kudda obujja bayibuli yaddizibwa abantu n'amazima gaayo ne baddamu okuvumbulwa nate. Naye ekyo kyakolebwa nga bambadde ebibukutu agambe nti nga bambadde ebibukutu. Kirowoozebwa nti ekkanisa y'e Ruumi yatta obukadde bw'Abaprotestanti oba abawakanya enjigiriza yaabwe enkyamu obusoba mu bukadde 50 olw'okwogerwa amazima. Bassebo ne bannyabo nga tukimanyi nti amazima gakaawa, abantu abasinga batya amazima. Naye gwe tobeera omu ku abo batya amazima, wabula beera omu ku abo abasanyukira amazima. Abantu bano ab'e Ruumi enkafiiri baleeta nnyo obulimba bwabwe, era obulimba bwabwe bwajja nnyo mu kkanisa, naye batta abantu abawakanyanga obulimba buno. Bassebo ne bannyabo essaala ey'olwaleero egamba nti omujulirwa omwesigwa era ow'amazima weebale nti wadde twabulunguluddwa ekizikiza, omusana gwo tegulizikira. Tugamba nti amiina. Bassebo ne bannyabo weewaawo tuli mu kuzigganyizibwa, Mukama Katonda ateereddewo obuddukiro. Yadde nga tuli mu kizikiza, omusana Mukama agututeereddewo. Nkusaba nga nkwegayira muganda wange, tovanga ku musana omunene. Weeyongerenga bulijjo, weeyongerenga bulijjo, weeyongerenga bulijjo. Mukama waffe tugambe nti amiina. Okwongera okuyiga tujja kuyiga mu ngero essula 6 olunyiriri lwa 24 kubikkulirwa 10, 11 ne kubikkulirwa 12 olw'omukaaga. Mukama waffe yakusaba onigatteko tuweeyo essaala ey'okwebaza Mukama Katonda waffe. Katwebaze. Ekisaa kyo n'okwagala ku birungi nnyo gye tuli Mukama. Weebale nnyo kubanga otukuumye. Weebale nnyo kubanga emitego gy'omulabe Sitaani Mukama buli lukya ogituyisaamu n'emirembe n'otukuuma. Era tukwebaza nnyo, tukwebaliza ddala Mukama Katonda waffe. Nate nga tuli maaso go tukusaba nga tukwegayirira, yongera okutuyigiriza byonna. Tuyambe Mukama tudduke omulabe Sitaani Mukama ng'ayita mu ebyo byalowoozako kubanga bye birungi gye tuli. Wabula Mukama tukkirize okubonaabona awamu naawe. Tutambule olugendo Mukama olw'obutuukirivu so si olw'obujeemu. Wabula ekisinga obukulu Mukama, programu ya 3ABN eyitibwa ensula ey'enkya Mukama keekola omulimu gwo Mukama. Ogiwe omukisa Mukama, abantu balokolebwe era bakutegeere okuyita mu programu eno. Tukusanga twegayira wa omukisa buli akola ku 3ABN. Wa omukisa Mukama buli ateze programu eno eya ensula ey'enkya. Wa omukisa buli omu Mukama. Tubeere mu byonna kwe kusaba kwange n'okwegayirira okuyita mu linnya eddungi era Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusaba ekimu ku Mutukuvu kabeere wamu naffe ffenna emirembe gitaliggwaawo. Amiina. Amiina. Kwagaliza omukisa gwa Katonda n'ekisa kya Katonda kibeere naawe okuyita mu lunaku. Mukama akuume. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.